ennaku z'omwezi 3 omwezi guno mukyala wa Ssaalongo Paulo Kalyango omutuuze mu Bwaise Zone C yasoowagana ne muwala waabwe ow'emyaka 8 Vivian Kiza oluvannyuma lw'okubaawo ensimbi ezibula awaka. Omwana yali wano waka twasiiba naye nze naye nga maama we tali wagenze kusuubula naye bwe zaatuuka nga ssaawa 8 maama we n'akomawo kale yamunenyaako kubanga waliwo akaseete akaali kabuze nga agenze ku dduuka n'agula ekyokulya kati n'amugamba akasente kange kaliwa ne tubireka awo bwe tutyo kale sente kabuze nti omwana akalidde tewali buzibu tye kati maama we n'ajja wanaakala namugamba nja ntuwaata emmere y'ebisolo ne basigalawo ng'awaata bwe baali bawaata ne maama we n'agamba akamala okwewunzikamu nkooye kati bwamugamba nti kaneewunzikemu tetwamanya mwana kiki mwana yagenda bugezi ng'ajja mu lugoye. Kalyanga agamba nti baatuuka akaseera nga banoonya omwana okubaako by'abayambako nga lwayabadda. Kati omwana gwagenda okkubo okuwera ssaawa 10-11 nga nsindika oli omwana omuwala nga musindika mugagenda okola ekiwuleeta emmere ensolo zange emmere azijja agiggyeyo ku 3 ngaga nti nsanze Kiza Vivian ng'agenda waffe nti alagawa nti agambye maama amutumye ng'agenda nga tulinda mpaka ssaawa 2 3 4 nti kumpi ekiro kyonna yakimala anoonya mwana okutuusa abayise bwe baamuwa amagezi addeyo ewaka atandikira awo enkeera. Mbuuza abaggalajja abo bonna nga mbabuuza nga mbagamba nti bannange mundabidde ku mwana nti nedda ne baŋŋamba ddayo ewaka nti obudde bugenze ojja kumulaba enkya ayinza okuba nga asuza ebiggalajja engeri gye mwamutiisizzaamu nga tusirika twanoonya omwana yabula nga olunaku luziba olw'enkeera nga tugenda ku poliisi nga poliisi enkola ki nga tugitegeeza nga poliisi batandika okubira poliisi zonna nga bazikubira nga batugamba nti mwana talabika. Nga wayise ennaku 6 mukulu wa Kiza abaayitaayita waliwo eyamubagulizaako nga mutowe bw'abeeramu emu ku kkanisa mu kitundu. Ngenda nga mbuuza omukazi mubuuza bulungi ne mubuuza Vivi wamundabirako n'agamba mulabyeko eri waggulu ku kikyaki naye gendayo ojja munnonye ekikyaki ekyo gye kiri ogende olabe. Nengenda nennoonyayo ne mbalaba nga bali mu kuzannya waliyo n'abaana abalenzi abawala waliyo n'abakulukulu. N'adduka ng'agenda atuukawo nga kituufu ddala omwana gy'ali naye omwana olwamutuuseeko ng'omwana adduka mamubuuza oyo omumanyi nti nedda nze simumanyi tumanyi omwana lwaki yabadde atudduka ng'atya ng'ate ffe atutya. Baddukira ku poliisi y'e Kikoni ensonga gye yawaabwa era abasirikale ne basitukiramu okununula omwana. Ekyasinga okwewuunyisa Kalyango kwe kuba nti mu kkanisa eyogerwako basisinkanamu abaana abalala abali eyo 20 wabula bo poliisi teyabanyegako n'eragira ne Kalyanga ayitireyo omusango gwe baguggalewo. Teyina gwe yakuttewo wadde n'omu wadde muteekamu ku munda naye ng'ate kirabika nti abaana bali bakola ki waliwo abaana obuledde oli tumukutte nga omwana waffe amuyina poliisi teyalina kye yatuyambye wabula yakutte mwana waffe ate nemutwala ku poliisi mutugende tusangulewo omusango. Ebyo bimpaliriza okwogera n'omwana agambibwa nti yali abuze nannyumiza engeri gye yatuukamu ku kkanisa eyogerwako. Kazi nansanga nansiba akatambala ku mimwa nantwala ku kikyaki. Omukazi yakola atya? Omukazi yakola atya? Kazi yantwala nansiba akatambala ku mimwa nantwala ku kikyaki nga sikimanyi. Omwana ono era alumiriza nti ekiro waliwo mmotoka ezajjanga ne wabaawo bannaabwe abatwalibwa. Linga mwebali ne batikako emmotoka 3 ne batwala basigadde ne basigalamu nga tennawera. Kati tubuulire nga bakima abaana ne babatwala. Naye baba tebannawera tebakima. Ng'olwo batwala nga bameka? Simanyi. Naye nga batwala emmotoka 3. Ento nenne? Ennene. Aha gwe tebakutwala?
baali baagala okutwala ne babagamba onaagira asigala wano. Nyumizaako awo nti bajja ne bakola batya agamba ki era baakusabayo batya? Maama bagamba bali abasajja abatwala abaana bwe baali bazze okutwala kyekyaliwo baayogera ki? Bagamba oyo mwana mumusiba akatambaala ku mimwa. Nduukira nga bwe batwala bamusiba akatambaala ku mimwa aleme kwogera. Ngamba bamusiba akatambaala ku mimwa mutikke mu mmotoka. Nze neŋŋanda nenwanya ne balema kansiba ne bandeka. Emboozi y'omwana ono etiisa era ewuniikiriza kubanga nnafubye okumusimaasima okukakasa nti byayogera si bulimba. Ki ekikakasa nti tonimba? Mazima. Amazima gatya? Kuba bayinza okuba baakugambye ebyokwogera. Tebaŋŋambye. Okakasa mu kyaki omwo wali tolina muntu gw'omanyi? Iye. Wali tolinamu yadde gwe wali olabyeko? Iye. Naye nga baŋŋamba mbayite maama naye nga nze sibayita maama. Gwe wajja otya okufuluma? Jjajja oyo amanyi babirye ne Nakata akulabe ng'ate baali tebabakkiriza kufuluma. Baatuta. Anti jjukira waŋŋambye babatakuzannyirako awo gwe mu geeti lwaki wali ofulumamu? Si bigeeti. Ng'oluggi olwo luli ku kikomera ze batuggalira. Tekuliiko kikomera? Nga tetunnatuuka ku kkanisa eyogerwako twakitegeera nti poliisi yayitiddewo n'ekwata abasumba babiri okuli agikulira John Kaye ne munne Regan Mubiru oluvannyuma lw'ennaku bbiri ng'omwana anunuddwa. Agambibwa okuba nti nno agenda akuŋŋaanya abaana n'abaleeta mu kifo ekyo okubakozesa emirimu egy'abantu abakulu gye twandiise hard labor nga kwotadde n'ebintu ebirala bye tutayinza kuvaayo okunnyonnyola ssaawa zino mpaka bwe tufuna obujulizi ebizze byogerwa abaana abamu nga bajja babyogera ne mu statement era kye twasinziirako okuba nti mutugendayo. So ebyo byonna tuli mu binoonyerezaako oba waliwo sero gy'alina ekukusa abaana n'ebirala byefaananyirizaako bwe bityo. Luke Oyesjire nga yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano yatutegeezezza nti mu kifo baasangawo abaana babiri bokka wabula nga nabo mu sitaatimenti zaabwe balaga nti balina gye baggyibwa. Ng'omwana omu agamba mutuuze w'Ebulenga, omulala yagamba mutuuze w'Ekasengejje. So kunoonyereza ko kukyagenda mu maaso naffe tutaddewo amaanyi okulaba nti no tuzuula tugenda mu bifo bino byennyini bye baatutegeezezza okumanya ebibakwatako n'essaawa zino bali mu ngalo z'abakugu. Twamutadde ku nninga annyonnyole lwaki poliisi y'omu Kikoni yeesisiggaza okukwata abantu bano ku lunaku bazadde ba Kizza lwe baagireeta okumununula. So waliwo fayiro endala eyaguddwawo general inquiry fayiro okunoonyereza ku basirikale babeera ku poliisi eyo okumanya oba babadde balina ekkobaane ery'enjawulo n'omubuulizi ono. Mu mutima ssaali mumativu era nga wayise ennaku 3 n'addayo neetegereza ensonga eno. Nalutindigga okutuuka ku kkanisa emanyiddwa nga The Lord's Blessed Temple. Abasumba ababiri abagambibwa okuba nga bali mu mikono gya poliisi baaliwo bulungi nga balya butaala. Omusumba Kaye yagaana okwogerera ku kamera zaffe nga newentuukidde okukola eggulire lino abadde takwata masimu gaffe. Kyokka mu kwogeramu naye ono yantegeeza nti y'abaana baalabirira ba ku nguudo nga n'omwana eyamuzaalira ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko yennyini abaamuleeta baamutegeeza nga bw'abagambye nti ye wa ku luguudo. Kaye yayongerako nti wandibaawo abasekeeterezi abataagaliza kkanisa ye kugenda mu maaso na mirimu gya Katonda, kyokka n'asuubiza nti ku lwokuna lwa ssabbiiti eyo yali waakunkubira kasimu tusisinkane ebigambo bino byonna abimpeere ku kamera.
Teka musumba ni sewa. Kayi. Kali katugenda kuba nkubuuza. Kale. Naye kyenyinza okugamba nga oli ku mulimu kitegedde obulungi bw'omulimu obulungi bwo nga gwe omuntu aba ne life ye oba bulamu bwe eno kanisa abantu balina amawulire oba oli awo nga tebaagala kanisa balina endowooza oba oli awo tebaagala kanisa lwaki olinamu ekirowoozo ekyo nti waliwo abatakwagaliza aba mu kkomera kitegedde nga ng'ojjewuga nti omusajja talina bbaluwa ya poliisi oza talinayo kalungi keyakoze nze ndowooza weekiri naye abantu tebakirabyewo omuntu aba akusuubira ku levo ya pasita okumanya nti bw'oba n'abaana bannamateeka bateeka okuba nga bakimanyiiko ekyo temwakirowoozaako ng'ekkanisa ekyo gyekiri naye kati bano bagati manya yaani naani gali biteni kitegedde documents z'abaana mbadde zo muzikuuma nti weeziri twali tututteyo ku poliisi okay neyawa alright olwokuna lwennyini lwe yasuubiza teyankubira ku ssimu ng'era okuva olwo nange ze mbadde mukubira abadde tazikwata nina omwami gwe nagwikiriza nga kumpi buli kigenda maaso ku kkanisa eyakyotabuliro wabula nga wadde teyasiima kulabikira butereevu ku kamera zaffe naye akakasa nti abaana baasinga okulabawo bamugamba nti baakunguudo sikulimba sijja kulimba kubanga abalala nali ntera okulaba kwawo ono bwa street kid obubeera wali kukubawo mutaawo nali ntera okulaba kwawo n'obalala nga busulawo n'obalala nga busulawo kati mu bbanga tono nzia nindaba kwa kaana akawala nako ninkalaba nga wenkalyako ate nkamalawo nakalaba kamalawo ndowooza ekitono kiyinza ba wiiki yawera ngenda okulaba yindaba abantu nga bakanoonya namubuuza obanga wano watera okujjawo mmotoka ezikima abaana era bw'ati bwe yannyanukula n'obwejo ekiro oluusi eteera okujja kubanga mmotoka zisula nga zikola ki nga zitambula naye ng'olushuwa wano watera okujjawo mmotoka ekiro naye nga si nnyo naye nga zitera okujjawo oluusi zijja noonyeza n'omukazi agambibwa okuba nga ye yatuusa kizze ewa musumbaka ye era naye takkiriza bwenyi bwe kulagibwa kyokka nakkiriza tuwayeemu ono alutuviiridde ku ntono kati bw'omala okumulaba natuulako naye ne mmubuuza obuzibu bw'alina n'abunnyonnyola mwana muwala bwe yambuulira nti ava ku street ate nga yali addugala nnyo ng'ate nga endabika gy'alabikamu nga kiraga yali tannalya twalinamu ekikopo kya caayi n'akagaati ka 5 yabirya kintu kikulu ekiraga nti enjala ly'emulungu kati eyo ku kyaki mmanyiiyo tibalabirira abaana ab'oku street emba namusikula ne mutwalayo waliwo abalowooza nti amaka omwana mwava gandibanga kyekizibu era oba oli awo nga kyekyaviirako n'omwana okuddukira ku kkanisa ne yeegaana ne nnyina amuzaala alimba nti mbeera mu mbaawo ng'ate bamuzaala wali bujje wakati oli yadda ku bano ibuba buyayi wano n'omwana w'emyaka 3 asobola okudda ewaabwe naye nakamya 8 n'abulira wano nga waliwo ewa nnyina okugyako nga muyina omupa bazadde baabwe abatali bati ogulya ku bantu sente de bwe ndowooza tomanyi bulungi sibawanga ne ku ngoye kati mubuliramu kyawana ate ng'engoye nazibawa abaana 3 nga nzibawanga abaana bange kubanga nze ndinaabo ne bajja eno ne batambula ne baddayo n'engoye zaabwe batambula n'engoye zaabwe mama waabwe namugamba nti abaana baana bange nabawani ku ngoye nagaa nange engoye naziraba naziraba zange bagenda mu mbaawo gye banona enku 3 mu mbaawo gye banona ebimere by'embizi era omwana ng'abula banange kuyamba kubi
okubeera omukakafu nzizeeyo mu maka ga Ssaalongo Kayongo muwala we Kizza ne mmuzza ku muzindaalo ndabire eddala oba asobola okuddamu okuyunga emboozi ye nga bwe yali. Ani yakutwala ku kkanisa? Nze yeetwalayo. Gwe yeetwalayo? Nali mu kkubo omukazi n'ansiba akatambala ku mimwa n'amaaso kati nantambuza nga simanyi gye ngenda. Naye ate oŋŋambye gwe weetwalayo tewali yakutwalayo. Ate omukazi yakusangawo omulala okutwalayo. Ndeetwalayo ne ntuuka. Nga yakulesa awo ne weetwala? Nentwala ne ntuuka kati n'amala nateeka akatambala bwe nali nnyingira church. Nanteeka akatambala ku munwa nga tayagala ndabe gye ŋŋenze. Omukyala oyo omumanyi? Iye. Akola mirimu ki? Talina mulimu gwakola. Ono ebimu abadde abitankana naye nga ku ky'okwegaana nnyina atubuulidde nti waliwo empisa eyali emukubiddwa era n'atulaga n'enkovu egambibwa okuba nti we baagiyisa. Nga batukuba empiso ng'empiso tuzirika. Oba tokyategeera. Nnaalongo Joyce Nabunya naye simutalizza nga njagala nkakase bulungi obanga bannakyalo bye boogera ku muwala waabimanyiiko. Kati nga waliwo omukyala gwe bagamba kakwano ayinamu mukwano gwe bagenda ne bazannya bonna kuba tugenda tuba tumeya enkuku 3 ne bazireeta nga ntuukirira mukyala nga mubuuza mwana wange omukazi yatandika kuyomba buyombi ko Ssaalongo tulina referensi ya poliisi esobola okukwata omwana oba mulabye kuyogera naffe bulungi tetuzze mu bubi watuzze ng'abazadde kwenoonya mwana omukyala n'ayomba nnyo zine ziruka n'enzirayo ku poliisi ne mbategeeza ekibaddewo. Poliisi ne bangamba tugende tumukwate. Yeebuuza butya omusumba bwakkiriza omwana gw'atamanyiiko yadde kyokka n'atabaguliza ku poliisi emuli ekinnya n'empindi wadde okutegeeza ku ssentebe w'ekyalo oba bakulembeze banne. Nze ndi waddembe okugamba nti omuwambi obeera otya n'omwana w'ekinnamba kyeyamaani w'ekitundu tamanyi. Poliisi eri wali waggulu ndoza kyakyo ogirabe ne poliisi eri wali waggulu ne poliisi neebanga temanyi ate poliisi yennyini gye nategeeza nti omwana abuze. Yo netatwala abudde kugamba nti nange kansooke enkole kikanoonyerezeeko. Mutegeezezza kuwa emboozi ya muwala we weekubira ekkoona era naye ne yeesikamu. Bwe yaddayo wali bwe baddamu ne bamulaba yabagamba nzizeeyo ewaka naye nsanze basenguse tebali. Kati ku bonna omutuufu y'ani? Kye sitamanyi mboozi mpange bupanzi kubanga nze mu kutegeera okwange okutonotono ndowooza abantu abo balina connection ne church eri. Ebibuuzo bingi ebiriwo oba ng'oli awo ebikyalemesezza emboozi eno yonna okugatta okugeza kiki ekyatanula poliisi y'omu Kikoni okugaana okubaako kyekola ku lunaku lwe yajja mu kifo kino n'esangawo abaana abalala nga bwe byogerwa. Omusumba Kaye ddala bw'aba abaana baabeera nabo abajja ku nguudo lwaki tategeeza ku poliisi kale oba abakulembeze ku kyalo. Ye abaffe abaana abalala ababiri poliisi be yasangawo lwaki sitaatimenti zaabwe zirumiriza nti si ba ku nguudo. Kale katulowooze nti mpalana z'amakanisa amaka ga Ssaalongo kalyanga agatali malokole gandibadde gakola ki mu ntalo nga zino n'ebibuuzo ebirala bingi ebitalina kuddibwamu. Akawaayiro namba 5 mu tteeka erikugira okukusa abaana kirambikibwa bulungi ti singa omuntu akwatibwa mu kikolwa kino n'omusango ne gumukka mu vvi ekimu ku bibonerezo by'ayinza okuweebwa kuwanikibwa ku kalabba nanti omusango bijanjaalo obikkuta kiro. Nze Solomon Kaweesa.